Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo kulika nnyo obwakedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali eyo nammwe mbalamusizzaako nnyo yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Eggwanga lya Congo bannansi bavuddeyo nga beewuunya amagye ga Uganda omugaso gwabwe mu ggwanga lyabwe erya DRC. Beebuuza bano bali ku kigendererwa kya golodi oba kya kuumaddembe. Ngenda kubanga ngakuwa nkwena ensonga lwaki bavuddeyo ne beemulugunya mu nsonga eyo ne beekengera. Kutegeeza nti oli ku Yogi Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Gweyagala otweyungako genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, kijja kuyambako nnyo okulaba ng'osobola n'okujja mu comment section ng'otangaaza eggwanga eri ensonga yonna gy'oba oyagala okutangaazaamu gwe mukwano gwange. Ffe tetubagaana kuba gino emikutu gyammwe. Oli waddembe opositingako kyonna ky'oyagala mu comment section kasita obeera ne opinion yo gy'oyagala okutangaaza bannayuganda. Naye eddoboozi lyo lijja tuuka wala singa onoobeera osubscribinze ssaako n'okukubiriza bantu basubscribinge ku Yogi Update TV. Kakati eggwanga erya Uganda jjukira lyasindika lirina diplomatic relations mu Congo ssaako ne Uganda gano amawanga abiri, era nga Uganda yeewaayo okuba ng'etwala eddembe mu ggwanga lino erya DRC. Akageri kye kiri nti nno abayeekera abalumbagana Uganda engeri gye kali nti nno bava mu ggwanga eryo erya Congo nga bwe batugamba. Kati Uganda teyabandaala, yakwata amagye negayiwa mu ggwanga erya Congo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeerekese nti Uganda yakwata abajaasi ne bayiwa mu bitundu ebya Congo ebya DRC omuli ekya Ituri ssaako ne Northern Kivu. Byebyo ebitundu ebisinga okubeeramu mining centers mu ggwanga eryo eya DRC Congo. Kaakati konsaani eno evuddeyo nga bannansi ba Congo bagamba kino kibeeraliikirizza engeri Uganda gy'eyiwamu yeediployinzeemu amagye mu bitundu bino ssaako ne equipments ebyokulwanyisa byonna. Tetumanyi oba ekigendererwa kya kukuuma ddembe, kukuuma bantu ba kitundu kino kubanga tuli seefu, tuseefugaadinga oba kuseefugaadinga economic interest zaayo ng'eggwanga Uganda. Jjukira bano baayiibwayo mu mining centers zino eziri mu Ituri ssaako ne mu Northern Kivu okusobola okulaba nga beencouraginga, bafuba nnyo okulaba nga bakola ekisoboka nga mining golodi amayiningi bweno mining centers zino ebirombe bino bibeera seefu, ssaako ne transportation ya golodi okuva mu bitundu ebyo okutransportinga otuuka mu bitundu bya Uganda abeere nga naye ali seefu. Kaakati bannayuganda beebuuza abakongoliizi beebuuza nti kino kiganyuddwamu okubanga Uganda eri ku personal interest yaazo ng'eyagala kuboominga economic yaayo, so si kubanga bakuuma eddembe bateekawo eddembe mu bitundu bino ate nga ffe twali tumanyi nga kye kigendererwa. Uganda tuzze tulaba ekola ebintu bingi mu ggwanga erya DRC ssaako n'ogizimbira enguudo, kitegeeza kye baganyulwayo ky'amaanyi era kinene. Newankubadde eza wano zikyali yadde weezityo, naye bafuba nnyo ekisoboka okulaba nga bakola enguudo ezitambuzibwa ebyamaguzi mu ggwanga eri erya DRC. Kaakati bano kye baba bavuddeyo ne bagamba tulaba nga engeri Uganda gy'ediployinzeemu ebyokulwanyisa ssaako n'amagye balinga abalina personal interest okusobola okulaba nga bakuza ekonomi yaabwe nga bo. Kaali nno naffe bambi batuwaayiriza naffe n'ekonomi tetugirabayo bwekulaakulana, newankubadde Congo yeegamba security eno eriwo ku their personal bases be bafacilitatinga security eno, naye twalyako ne percentage emu eva ku sayidi eno eya Uganda ogw'oku musolo gwe tusasula
gugenda ne guprovidinga security eri mu ggwanga erya Congo. Omukwano gwange ali eyampuliriza kakati bakongolizi beebuuza mwanona golodi oba kuleeta ddembe wano? Ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'Abakongo era beebuuza. Gwe aliyo jangu otutangaaze, jangu mu comment section obeeko ky'otangaaza Munnayuganda. Gw'olowooza Uganda deploying amagye gonna okugenda e Congo etwalayo ddembe oba erina by'ejjayo, erina personal interest? Jangu subscribing, jangu liking.